omubaka akiikirira Busujju constituency mu parliament eye-11 ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform amanyiddwa nga Honorable David Lukyamuz Kalwanga atabukidde Robin Nabbanja ono nga prime minister ate nga yabeera lead of government business mu parliament. Honorable David Lukyamuz Kalwanga olunaku lwajjo nnaku nga 2 eziyise abadde ku mirimu egy'okubanga ate akwasaganya ekyokuregistalinga bammemba abapya mu kibiina ekya National Unity Platform era emirimu gibadde gitambula bulungi nnyo n'abamu ku bakulembeze abalala mu kitundu ekya Busujju n'Emityana yonna okutwaliza wamu nga bw'obalaba mu kifaananyi. Njagala okutegeeza nti olunaku lwajjo Honorable David Lukyamuz Kalwanga ono gwe nkugambye akiikirira Busujju constituency naffe nga management ya Red Zone TV yaba atukiikirira atabukidde Robin Nabbanja ku nsonga ezizze zoogerwako ez'ekkubo. Waliwo ekkubo erimu nga liva Kanoni bwe muba mumanye ekkubo erigenda eriva Empigi paka Sembabule lyakolebwa naye nga liyita Kanoni. Kati nga Kanoni awo no bazaala president w'ekibiina kino amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kanoni awo kumpi n'Emityana era ekkubo eryo ligenda paka Mityana era ne lijja ne lisituuka bayita sayidi eyo Mukakasa mu bimanyi bulungi nnyo. Ekkubo eryo liri mu mbeera mbi era abamu ku babaka abakiikirira ekitundu ekyo nga kuliko Honorable David Lukyamuz Kalwanga abakiikiridde ebino bye byabalema okubeera nga bakola muno nga mulimu Honorable Joyce Baagala tabyogerangako ate era alabika tajja kubyogerako. Naye ono David Lukyamuz Kalwanga atabukidde Robin Nabbanja kubanga ye leader of government business mu parliament. Ekyokubiri, Robin Nabbanja yavaayo n'afulumya report oba n'awa report n'akola statement emu ng'ategeeza nti ekkubo eryo ligenda kubanga likwasaganyizibwa era lyandibadde lyakolebwa dda. Kati abantu abasinga obungi baali balowooza nti engeri gye bakoze ekkubo eriyita Kanoni erigenda e Sembabule nti ekkubo lino erya Mityana Banda Kanoni bagenda kubanga balikola nalo libeere nga at least liri ku mutindo lw'ensonga litambuza ebyamaguzi bingi nnyo, litambuza abantu bangi nnyo, liyitirako ebintu bingi era n'emmotoka eziva e Masaka eziva mu Lwera sino truck zonna ziyita ku kkubo eryo. Ekkubo lyonoonefu nnyo, ekkubo liri mu mbeera mbi naye omubaka amanyiddwa nga Honorable David Lukyamuz Kalwanga akoze ebyalema bano bonna ba Joyce Baagala n'abalala. Ngenda kusooka nkuwa akatambi kano nga nnyonnyola ensonga zino ku floor ya parliament oluvannyuma nzije mbere nga nkunnyonnyola ensonga zino lwaki atabukidde Robin Nabbanja era olowooza lwaki Robin Nabbanja y'omu ku abo abali mu statement eno era y'omu ku abo abandibadde bavunaanyizibwa ku nsonga eno. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera gwagoberera ate naba kubanga osubscribe nga kirira onsawula byekigambo subscribe kikwateko kwate ne kade aka notification obere nga tomissinga nsonga yonna sooka owulize ebigambo by'omubaka ali ku kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform. Ono nno nga sinaba kubanga nkakuwa njagala nkuwe ebimu ku bino. Omubaka ono amanyiddwa nga Honorable David Lukyamuz Kalwanga y'omu ku babaka abatono ennyo abava mu kitundu kino nga kuliko ne Honorable Zaake abasigadde nga bali loyo eri Robert Kyagulanyi Ssentamu, abasigadde nga bali loyo eri ekibiina ekya National Unity Platform okwawukanako n'abamu mu bano benjogerako nga kuliko amanyiddwa nga Honorable Joyce Baagala Ntwatwa ono nga ye ebibadde bimwogerwako mu bimanyi n'abavubuka sayidi zeeyo Essekanyonyi abatuuse okubanga bamugoba mu kitundu nga bamugamba gwe wasalawo kugenda n'eyali ebitaano ffe tulina bano abayimiridde n'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati Honorable David Lukyamuz Kalwanga ayina message gy'ayisizza ku floor ya parliament era njagala wano bwenna abava e Busujju mwenna abawuliriza Red Zone TV njagala osooka owulirize nzije tubeere nga tweyongerayo. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I have a few issues to put up. Last year, I came here with a document, and the response from the Prime Minister was very clear that they were going to work on the road from Kanoni to Mityana. Madam Speaker, up to now, there is nothing that is going on. It's on record, and let me tell you one thing, Madam Speaker. Some of us, we are going even to fail accessing our homes. The swamps are full. I cannot access my home from Chitenga. I cannot access my home from Mityana. And if I cannot access my home as a member of parliament, what of our voters? Madam Speaker, we need to wake up. We have a lot of challenges as far as roads are concerned. And Madam Speaker, to summarize it, we need a clear statement of how these issues are going to be handled. This business of us coming here and we discuss issues and we leave them here, it looks awkward. Yesterday,
No, on Saturday it rained from Friday through Saturday up to Sunday. Just imagine if it remains the same for the next 2 weeks. What will happen in Uganda? Madam Speaker, we need to wake up and let's get a clear statement from the docket, the minister that is responsible, if possible, if even the Prime Minister should come up and revise whatever statement gives us here. Because committing ourselves before our voters and we fail to do what exactly we are supposed to do, it looks very awkward. There is no reason why we should sit here and we discuss on behalf of our people and people are just crying. They just want to write. What should we do? There is a lot of pressure on ground over these swamps. Thank you. Oliriza Honorable David Kyamuzi Kalwanga abadde abagamba nti tumaze ebbanga nga tudiscussing ensonga ne tuzireka wano era ne zisigala nga tewali nsonga n'emu ekwatiddwako ne bisigala wano ng'okubyogera tubyogedde naye ne watabaawo kikolebwa. Honorable Robin Nabbanja yavaayo n'akola statement ku nsonga zino ng'ategeeza nti ekkubo lino ligenda kubanga likwasaganyizibwa olw'ensonga diri mu budget. Era ffenna abamanyi ekkubo eryo emyaka gye tulina nkakasanga naawe osobola okunjulira tumaze emyaka gyonna ku nsi nga tuwulira nti ekkubo eryo liri mu budget ligenda kubanga likolebwa naye kati emyaka giri emeka olowooza. Abantu bonna abazze bakiikirira Busujju, abantu bonna abazze bakiikira Mityana district bonna balemeddwa okubeera nga baadressinga ensonga eno. Honorable David Kyamuzi Kalwanga ono ali ku kadi y'ekibiina ekya National Unity Platform ngenda n'okubuulira n'obululu bwe yafuna otegeere. Omusajja ayimiridde ku floor n'ategeeza nti ebintu bino tubidiscussinga naye tubireka wano. Lwaki tubireka wano ng'ate eri omulonzi aba yeetaaga services zaffe? Honorable David Kyamuzi Kalwanga ayongedde n'abategeeza nti enkuba lunaku lumu yatonnya n'emala ennaku eziwerera ddala 3 ng'enkuba etonnya. Nze ng'omubaka nakaluubirizibwa okubeera nga ntuuka ewange era ebiseera ebisinga nkaluubirizibwa okubeera nga ntuuka ewange. Kati saasiteebereza nze bwe ndi omubaka wa parliament nga nina obusobozi obugula emmotoka ne weba 4-wheel drive ng'esobola okuyitamu buli mbeera, nga nina obusobozi obusobola okutuuka ewaka mu mbeera yonna. Tusaasire omuntu wa wansi, omuntu asembayo atalina busobozi obwo, olowooza ye agenda kutuuka atya ewaka? Ekkubo lino lyayogerako, ekkubo liyisa ebyamaguzi nga bwe nkugambye, liyisa abantu bangi nnyo. Eyo waliyo ennyanja evaako ebyennyanja, evaamu ebintu bingi nnyo, waliyo abalimi bangi nnyo. Lwaki tetukwasaganya ekkubo eryo ne tuba nga tulikola ne livaawo? Honorable Joyce baagala ntwatwa kino nakyo kitundu kwekyo ku district Mityana gyakiikirira ng'omubaka omukyala. Bino tabyogerangako nga bwe nkugambye, ate era alabika tajja kubyogerako kubanga ye alabika bino si bye byamutwala. Nga bwe nkugambye nti yinza okuba nga y'emu ku nsonga lwaki n'abantu mu district gyakiikirira baatuuse okuba nga bamugoba mu bifo ebimu wabazze okwogerera. Honorable David Kyamuzi Kalwanga kati kankuzzeeyokko emabega. Omusajja ono yasooka najja ng'ali ku independent, yali talina kibiina kyajjeddemu okuvuganya mu kalulu akaasooka mu mwaka gwa 2011 era awo teyawangula. Honorable David Kyamuzi Kalwanga yakomawo mu kalulu akaali aka 2016 ono nga yavuganya n'abantu bano wammanga. Kwaliko Honorable Vincent Nyanzi Makumbi, ono yafuna obululu kakaaga 6,830 obululu kakaaga mu 83 bwe yafuna nga ajidde ku kaadi ya independent oluvannyuma lw'okuba nti baali bamaze okumuwangula mu kamyufu. Omusajja yamuwangula bamuyita Kafalanga Stephen, ono nga mugenzi. Kafalanga Stephen mu kalulu ako ye yakuŋŋaanya obululu 10,732 ebusujju ndowooza olabye NRM mu engeri gye baagikyawamu nti Nyanzi bwe bamuwangula mu kamyufu n'akomawo nga independent naye yasobola okufuna obululu kakaaga mu 83. Eyamuwangula yakwata kadi y'ekibiina ekya NRM. Kafalanga Stephen omugenzi yafuna obululu 10,732. Kati no kwaliko omulala amanyiddwa nga Mugambwa Robert, ono nga yagira ku kibiina ekya Democratic Party, yafuna obululu 1,202 mu constituency yonna. Kwaliko amanyiddwa nga Kasirye Gavin Gwanga, ono nga mutabani wa Kasirye Gwanga era omugenzi, naye yajjanga independent yafuna obululu 177. Buno nno Kalwanga yabufunanga ku polling station emu n'okubukubisaamu. Kati ye n'abawangula wano nno nkugamba yali independent n'obululu 1,851 bwe bululu bwe yafuna n'awangula akalulu ako kaali ka mwaka ogwa 2016 general election. David Kyamuzi Kalwanga n'akiikirira Busujju constituency ku kisanja kye ekyali kisooka. Omusajja ono n'akomawo mu kalulu aka 2021
era naddamu n'awangula wanonnonga ekibiina ekya National Unity Platform ate kimaze okumufunamu obwesige kimuwadde kaadi okubeera nga ate abakwatira yakunukkiriza obululu emitwalo 2 constituency egyenjogerako ennamba y'abantu nyagikuwa population nayo njiina n'ebisigadde byonna. Honorable David Uchamuzi Kalwanga wano yavuganya n'abantu era basatu. Omusajja amanyiddwa nga Nyanzi Vincent Makumbi yakomawo ku luno ng'afunye kaadi y'ekibiina ekya NRM yafuna obululu omutwalo gumu mu 1998. Kato Godfrey ono bamuyitanga Kato Godfrey yali independent yafuna obululu 133. Eyali ku Democratic Party amanyiddwa nga Mugambwa Robert yafuna obululu 72. Olw'amaanyi aga Honorable David Uchamuzi Kalwanga n'amaanyi ag'ekibiina ekya National Unity Platform n'amaanyi aga National Unity Platform n'omukulembeze wakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannabusujju abakkiririza mu maanyi ag'abantu mu kigambo ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu baali abantu 1,910 abantu 1,974 be baawa Honorable David Uchamuzi Kalwanga akalulira nga bamutaddemu obwesige akole bino byali mukola wetwogera olunaku olwaleero kubanga ekkubo lyenkugamba lyayogerako limaze emyaka abazze bakiikirira constituency eno nga tebalyogerako. Honorable David Uchamuzi Kalwanga weebale kubanga otuusiza eddoboozi eri abannabusujju ne bannamityana bonna okutwalira awamu kati nno wano abaakutteko paati emu n'ayambako Honorable Joyce Baagala n'amuyambako amukiikirireko ko n'ebitundu byatakiikirira kubanga busujju weeyitira walala newankubadde eri Mityana district nate ekkubo liyingirako ne lifulumako mu busujju wabula ye musajja atwaliyimiriddemu agamba muteekwa okukola. Robina Nabbanja wavaayo n'osuubiza ensi nti ekkubo lino lirina okuba nga likolebwa ekkubo liriwa. Honorable David Uchamuzi Kalwanga bw'atyo bw'akwasaganyiza ensonga. Red Zone TV kuwaliwo bali kubanga okyagoberera oba tonaba kubanga osubscribinga kikole kira wansi awo laba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obenga to missing ensonga yonna.